boda jo mukama waffe president yabagamba nti abawadde last warning, yabawadde okuwoningibwa oba okubalabula ng'omuzadde yakozesezza ekyobuzadde. Tubasaba temuteekako bantu kubanga gwotwala tomanyi gyava. Toteekako muntu oba oteekako omugugu oteekako omugugu. Naye ekigenda okuddirira president yagambye nti bwe munaalemezaako ekyokutikka abantu ekinaddirako kubanga tokola ki nga totikka yadde omuntu. Ate njagala mutegeera ab'e Kasanda tetulina mu lockdown kubanga lockdown twali bali tuli waka ng'omuntu akkirizibwa kuva waka, naye tukyayina ezo bateekawo bazita restricted kubanga batutangidde kubanga boda weeziri zitambula, amaduuka gakola, restaurant zikola ng'oggyeko amabaala. So naye gwe tunaakwata nga naawe ow'ebbaala oli mu kukola nga twagaggala abapuluteba ab'ebibanda nammwe tugenda bateekako amaanyi ag'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannakasanda, tubasaba tukolere wamu. Ebyobufuzi byaggwa dda mu 2021 kati tuli mu kunoonya butya bwe tuyamba Kasanda okugiteeka ku maapu ng'erina abantu abalamu obulungi.